Okuva Ministry y'ebyobuvubi lwe yayise etteeka ku nvuba embi wamu n'abo abavuba Mukene, abantu abawangalira mu bizinga bazze basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo nga bangi tebakyafuna kyakulya nga n'abaana baabwe ebyokusoma baabivaako olw'obutaba na kasente ke bayingiza mu nsawo. Mu ngeri y'okumanya embeera abantu bano gye bawangaaliramu, olunaku olwaleero tutalaaza ekizinga Buvuma okusobola okumanya embeera abantu bano gye bayitamu nga tutuuseeko ku byalo okuli Kitamiiro, Walwanda, Bwaka, Majjo wamu n'ebirala, wabula ng'eno buli w'oyita osanga misiri gya binazi egigudde akaleka. Nali muvubi wa Ngege, nimba mu Ngege nenzira mu Mpuuta, naye bwe kyanva eyo nenzira mu Kinazi. Situgenda kwejjusa. Abamu ku balimi betwogeddeko nabo bagamba nti ekyabagoba mu buvubi zaali mbooka ezaali zibakuba olutatadde nga n'obulamu bwabwe bwali mu matigga nga gavumenti yabayamba n'ebaleetera enteekateeka y'okulima ebinazi. Kasabakyusa omukulu ate yajja n'abiragiro bipya n'asooka ayimiriza temuvuba temukola bwe muti ebyo. Abaana baffe ab'e Buvuma bafunye emirimu abaasoma bafunye, abali wakati awo bafunye, abataasoma abalina amaanyi bafunye. Batulambuzza ssamba z'ebinazi nga bagamba nti n'ensigo gavumenti yeezibawa kw'ossa n'ebigimuza ate nga bwe bituuka n'okukungulwa gavumenti yennyini yeebikungula olwo bo ne basigalira kwenogera nsimbi. Wabula olw'obwetaavu obukyaliwo basabye gavumenti okwongera ku bakozi abagaba ensigo n'okubongera ku bungi bwazo kuba bangi baagala okulima ebinazi naye nga kibatwalira obudde bungi okufuna ensigo. Ensigo y'ebinazi temala, abagundi bali awo abalimi n'ensigo temala kubanga tewaliwo kindi gya preservinze yeyiye kuba naye ayagala okusimba. Omukwanaganya w'ekibiina ekitwala abalimi b'ebinazi ekya Buvuma Oil Palm Flowers Cooperative nga ye Kalange Matiya ayogedde ku nkulaakulana etuukiddwako olw'okulima ebinazi ng'agamba nti n'ebyentambula byagonjoolwa kubanga kati balina ekidyeri nga kati okuyingira n'okufuluma ekizinga kyangu. Ono awanjagidde gavumenti okukola ku bbeeyi y'ebinazi ekyagaanya okulinnya kuba kilo bagitunda shillings 600 nga kivudde ku gavumenti kulwawo kuwaayo ttaka bazimbeko ekkolero erisobola okukamulamu ebintu eby'enjawulo ate ng'okubitambuza kyafuuka kizibu okubituusa e Kalangala gye bikolerwako. Investor afune ettaka lyeyagala gavumenti lyamusuubiza asobole kutuzimbira factory mu bwangu tufunemu. Saawa zino wano bibaleeta wano ebuwangu wano e Buvuma bitwalibwa Kalangala omulimu n'asalibwako transport charges zitwale Kalangala ensigo babikamule ate bamale babikomyewo ejjinya ate nga jjukira ffe tuliraanye ejjinja wano kumpi. Gonzaga Kaseekende nga muwabuzi w'abalimi b'ebinazi agamba nti basanze okusoomoozebwa olw'entambuza y'ebinazi okubituusa e Kalangala ekiviirako ababigula okubadondola. Ati gavumenti nabakuwa ono ttaka atandika otuzimbira abigula layisi e Kalangala kinazi kiri ku 10+ wanaatugula nusu 600 so ebyo byonna bitusoomooza. Tutuseeko ne mu bavubi ba Mukene ekiyindi nga bano embeera gye balimu eyungula ezziga nga bagamba nti okuva Mukene lwe yassibwako ekkomo tebakyalina kye balya nga n'abaana baabwe bangi tebakyagenda ku masomero olw'obutaba na ssente. Ennyanja kuliko emiggo kati abantu baavaamu bwebyo byakalwa byabbeeyi nnyo nasi. Ngaffe abantu bawana ab'ekiyindi ffe tubeesinga ku nnyanja eyo abula ebyokulima tetubisobola. Bagamba nti kino kyongedde n'obumenyi bw'amateeka kuba gavumenti bwe yali ewera okuvuba Mukene teyassaawo mirimu mirala gye balina okukola nga bwe kiri e Buvuma nga bagisabye okubaako byetereeza kibasobozese nabo okuddamu okweyagalira mu mulimu gwabwe. Abantu abasingira ddala abaali b'ebikozi b'ebikolobero byali bikomye nga tebiriiwo nga omuntu agenda ku mazzi n'avuba n'afuna 10 n'afuna 5 asobola okuba nga tasobola agenda kwenyigira mu bikolwa bikyamu. Eventi bw'eba omuntu emuggyeko obutimba obw'envuba embi emukwatiddeko etya. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.